munana obligato ndyoka tugisalireko ddala ewume eyakae kwate omuliro gasitabu anatola atusabula endongo ye ensonga etambula eddala bulungi nnyo ekyenkalindaawo tugenda kugenda nga tusooka tuddukeko kewa amaswampu ono tulabe gyali olwaleero bw'abanga amaliriza oluvannyuma tugenda kubeera nga tukomawo mu maaso awo n'omukyala sitabu anatolo yayingidde ddala mu nnyumba mwali tulabe ensonga bwe zigenda okubeera nga zitambula eddala olunaku olwaleero ku mbuutikizi samula Omukyagalize kuzaala ate bwe tuzaala babeere balongo. Akajanja akabeerawo awulira mu school fees. School fees nga zituusaawo okakasiza Njagala oyagala kigulu owange njagala ebya ddala ddala. tukuma endongo ffe tukuma endongo ndolera Balabe bulabe bambye bambye ekyankuulo bagira okulaga obupalo bukunukidde mabega alina munne ne bafunvubira okulemya abatakyayinza kulemwa nayira sitya bampulira mbakubye enkoto za ssengo kimanyi ndi mukambwe muzo ako kayimba ako nayo nekagambo kyako akagambo ako nkeganyoka housing zaffe taratibu hauzingiza ffe taratibu bulijjo kimbuza nze neŋŋanda omanyi luno oluyimba lwe lugyawo true definition of the real natolo kwegamba nga oyagala okubuga natolo akubugaane bulungi nnyo olwo oluyimba komala okuluwulira nga akakoma kano akasooka kanyanyagira awo omanya embaga etandise omanya natoola akoze eki ayingidde oluluyimba lugwanjulya ddala lukama lwo nawe muli oluwulira nga lukutuula ku mutima lwe luti luyimba lwamaanyi nnyo 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 sina kyendwogerako ofunye sente so waddamu ne vidiyo yalwo eyokubiri naba ne natoolo wannanga oli muntu muzibu nnyo nogenda ddamu vidiyo eyokubiri naliva nakumukola eyo nenzija netwanguwa saa 12 netugendeyo sikyajukira nakujukirayo netukwata ka vidiyo kaffe mu ssaawa nga 2 nga tukamaze akasooka oba ogambayo okubiri akasooka yali offer ni bannanga ati kampoomera nekakatagawo katambula banaye katambula kampoomero kamala wotemera muli budansi akamyufe nga kayitirivu okamala nga gwaliwo annange ng'ogyewulirira ddala ng'olabya ddala nti mukama alugudde amazina gaali malungi sirina kyengogerako sirina kyetugoogerako nsanyusa okulaba nattoolo konsati ekuuba era konsati bwetakuuba ataawo kati iri mbaga bwetakuuba ati kati ddala mutuufu olwo naffe tubabeeralikivu tugamba ddala binaaba bijja era bwetukulaba nga bikuuba bwe biti gana amatumbi budde ng'oli wano tumanya nti enteekateeka taratibu ng'oluwombo lw'amagi totera nnyo 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 gira kwambalagana na konsati nnyo 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 kakodyo kyakalyawo kumala kwetegeka bulungi omanyi nti nno omaze okusosootola ekintu okufumba ekintu nekigumira bulungi kwegamba nga omuwagizi ne wajja addayo nga talina kyemulugunya kituufu
ng'abantu ne bagamba tetugenda kuyimba nti omuntu omusobola okuyimba nekola ki n'okiggala n'ekiggala era ate nga bonna gye bali bagenda kujja ekyo kituufu nnyo mukama mulungi mukama akoze bulungi mukama mulungi nnyo alhamdulillah mukama akoze bulungi nnyo si buli yankakuvuma bavuma abayimbi aliwo akayimba Misaki ke yayimba nagaa nti nno nti kayimba kawaana bazadde nagaa nti maama talinga bawagizi b'abayimbi bwabula yiiti bamujereka naye sikuulyangayo omuntu akwogerera bubi naye era omuntu ffe tuliwo kwogerwako bagoba agulina bw'oba togulina baba bagoba bakwagazaki tebalina byakuvuma ate ako nako nkakuyigiddeko bakwogerako omanya nti oyimiriddeko oba oyimiridde enkonyogo bazikanyuka ku kibala nga kiriko ki bakanyuka ku muti oguliko ebibala omuti oguliko ebibala omuti omukalukalu tebalina kyebagwagaza kasukira enkonyogo agwagazaaki weewaawo ddala tutandikira wange ennaku z'omwezi 18 Natoolo kobligato ku lunaku olwokutaano tiwa kyaliyo olwogundi Friday endala eno kulwokutaano luno tutandikako obligato okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo ya miliyoni nga 25 ayi nga 19 tugende Kyalubajjala kwa Veronica okuyingira mutwalo 10 VIP emitwalo 2 nga 2 tugende ku Papazi Mbakindi Papazi manyiwo bulungi nyewa Misaki awo Misaki sakola okuyingira mutwalo 1 na VIP emitwalo 2 nga 25 tugende ku Shaggy's Katoke 26 tugende Kyengera Rose Gardens 27 tugende Nakwadibira wiki yokusatu tukwata oluguudo lw'e Masaka bwe tutyo bwetuyimiridde tewakyali bulanga bulala okwetegeka kwonna kwawedde tusikumane etandika kwegezaamu ngoye balabe nti wano tewateredde baterezeewo aye mu byengoye ebyo oli muyitirivu nnyo ate guno omwaka ndi musufu oli muyitirivu buli kimu ndi musufu amazina nageyongeddemu nolina obuzina bwo abo nakwongeddemu wabwongeddemu bagala amazina gabulamu gakugakola omukono nengatabukira buli munaku training z'amazina ozibeerako amazina ago nga gasse ku bigenda okwongera okunkeeza ntuule wali neetegereze nabe Natoolo wange ogenda kulaba Natoolo omupya buli kimu kipya entunula mpya enjogera mpya endabika mpya abangambe engeze mulogode mwattu bambi onsaasire mbadde ngenda kukikugamba bugambi oyo wani yansonyi n'akunsooka kikugamba nange sinaba kweraba naye bakikugamba ositudde omubiri Natoolo bannange tulina sitabu wa Natoolo olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo omukyala atatera nnyo kutambula matumbi budde nga wano boolaba kujja ku radio ngaawo naye olunaku olwaleero azze naye ng'ensonga emulese ya nsonga ddala ensonga nti alina omukolo ogw'amaanyi ennyo bwe yeevuddemu n'atuteekateekera tatera nnyo kyekintu kyensinga okubeera nga mbakubiriza mikwano gyange okubanga mukirawa mu ngeri ey'enjawulo nti engeri gyatatera aba n'ensonga lwaki tatera kale nno bw'aba avuddeyo kitegeeza nti nno aba tekimuguddeeko bugwi tewabaawo amukyamuukiriza wabula kibeera kimugudde ku ntobo ya mutima kibeera mu pulaani akipulaaningiddwa bulungi nnyo n'agamba nno kabateekateekere ensonga ebeere ng'etambula okitegekedde omwaka mulamba ng'okirowoozaako okukikola kituufu ddala kati bannayuganda mwenna nange mbeegaseeko okubakowoola nti buli wamu wonna wonna we yatidde oba osobola okutuuka amangu nza okugamba nti nze engeri gyeyakoze eki gyeyakiba kamulindire wano nze kamulindire wano obanga muyizi tasubanga naawe olinga nze agenda okubeera ku zonna
nawe nsaba onegatteko totya n'ogamba nti oli bwomu agenda okikola nange wendi wano agenda okubeera buli wamu nange wendi onegattako lojja netukola netubinuka binu nerikwatira ddala akati ekyenkaniddeawo Sabwa Natoro ekyengera ku Rose Garden nkozi wetugenda okubeerawo ddi nga 26 awo okuyingira sente mmeka emitwalo VIP emitwalo 2 tuyinza notabuka netugamba mutwalo nze tukayo nenkyuka negamba mutwalo ate gabanguza olwo ekisa kyakuyinga abambi wewaawo ddala naye nga weebala emirimu gyokolera eggwanga ate oli mukyala amuyambi ayamba abantu ate n'otoyogera kozi obusiraamu eddiini yakuyinga nnyo obusiraamu tebubikkiriza ebyo si busiraamu ne mu mbeera ey'obuntu n'obuwangu bw'oyamba tugira ng'omukono okusonya ogwakyo konna talina kumanya n'alingiriza ebitamukwatako n'alingiriza ebitamukwatako awo biba bitabukidde ddala abakadde baffe bali batya balungi nabaddeyo wiiki ng'emu bonna balungi awo kituufu era babatunda mama n'asabira n'essaala endagaliza omukono maama tomutuleetereko omulabako beetegese dda abakadde batuleetereko abayise ogenda kubayita ku main show oba eyaku ogondiko obligato banaabakiriza mbatwale n'eryawalala nene walala tebayira bangu naye banaabakiriza nja mbasaba webawagizange bagalanye tumanyi wasinga kufaanana ani maama kitegeeza maama wana afaanana bwati nga bondaba ne maama waali bambi amagulu taata wange namufaananako amagulu ne mama wange fesi ya mama wange fesi ya mami wo ne kala namulabako ko kugundi ku waliwo chane yemu gyenabako ng'olina mami wo nga ogenda olambuzaako bannamawulire waka biki byonna ebyo endako ku mami wo mutuufu nga kituufu akufaanana nakati wamunoonyaako yansabiddeyo edduwa nagitaddeyo gyali sheetambule bulungi nze mukisa egaana nti giva mu kyalo awaka wenzaliwo negibuna mubaniiva ku kyalo ne raka district negiruka gyetoola Uganda yonna bwetyo bwensaba Katonda kozi era wasomera gundi era raka gyosomera era nagenzeyo nembalabako abaana abato bakusabira edduwa Katonda njani ajuulira mangu nkitegedde bulungi yesebo olugendo lwatandikira eyo mpolampola nojja noyimirirawo nga era ndi proud newaffe era mubalinaddala famire yange webale kumpagira manyi abantu baba tebakuwagire nabala bayinza obutakuwagira era n'obutafuna maanyi geyongera kyemanyi nokimanyi namulaba wali ebulenga wasitula mukyala Kayondo najja ku stage n'aliiryawo nenga leero annange ndi wa mukisa oli wa mukisa ddala mukama akoze bulungi nnyo mukama akoze bulungi nnyo katusabe konsati zaffe zonna ziggwe nga tiwaliiwo omuntu anyigiriziddwa omwaddeyo bulungi waka ate era asanyuke afunye ddala bukimu abantu banyumire bulungi nnyo ekyenkaniddeawo abantu bakukkiririzaamu nakulaba ebulenga ekyo kyo era bakimanyi nti bwenkyaza omuntu ddala mba nkijirira ku ntobe ya mutima ng'era mmanyi nti alina package ejjudde gyemugenda okubeera nga mulabira ddala baganda bange mwenna mbakoowola
manyinzi ntandikira kuba boda boda be baganda bange bensookerako abalala ne balyoka beeyongererako ddala baganda bange bonna mwenna aba boda boda bajja bafunira mujja okuzipaakinga bajjirako nga babiri awo okupaakinga wewali baganda bange aba boda boda mujje yona sabu anato yagenda okubeera nange munywanyi wammwe komanda wammwe nja kubeerayo natolo munamasaka munnange ate era nammwe munamasaka munnammwe ate era munnayuganda munnammwe ate muyimbi wa ggwanga kakati mujje wena mwena tubeereyo ffenna wamu tusanyukire wamu naye yonna kyo zonna nja kuzitabaala nange nja kubaayo nsonga etambategekedde omukolo gwange kituufu buli kyemugenda okulaba egenda kubeera ntegeka ngenda kubeera ntegeka saba mukama muleke kubeera mu nsobi anti ensobi zeetumiikiriza ssebo oyinza okujja ku dakiika eyo nga kyokka tewagisuubidde naye nga situsuubira mu nsobi yonna olunaku olumu sitwali ebulenge eyo tuba tuli ebulenge eyo tugabanya departments buli omu kyagenda okukwasaganya naye kayibanda yeeyamye ebimu naga kati nze bino nja bikwasaganya saa ziba ziri mu biri ebyekiromugamba owaye oba vidiyo wegambye bagenda okukwata omukolo bali udde ikiba nalabika najja esimu agenda okugikubanga owa kamera mugamba ekivulu kyaleero ayiwanda kyeyakola ku neekweka nga takyalina byaŋŋamba yakubira owa kamera mugamba ekivulu kyaleero bagandaba esengamba wagambye obuntu obutakola ki bino bwolaba bwako abantu bayayaana bagala kwogera naawe mwewaawo ddala kati natolo sikyalina nnyo bingi bitumubuuza olw'ensonga buli kimu akikoze ate era ne mukiraba ebintu bamwe mubiteeka mu ttaala kibweba ndongo ne mugikuba neewooma ku tv buli omu agirabira ddala bwe luba lugendo olulungi ebintu ebitambula ku social media abantu babiraba ne bagamba nti Ssaabasajja yasimye emirimu gye Natolo gyakola kati kikulu nnyo nnyo ekyo Ssaabasajja yasiima emirimu gye gyokola abeera eyo ku Namulondo n'awuliriza ku buyimba bwo Natolo kyotatukoze omwaka guno omwaka gubadde naye kati gwe buni wawulira otyawo sisobola kwemulira kuba muganda wange Masonko atera okumbuuza gye tutambulira mu bibulu byaffe nga abantu bakusanyukidde nnyo ne bakusitula mu bbanga omuntu kale webagira nga gitera okujja nimbuuzamu naye kati buni oba owulira otya nga abantu bakuyayaanira neekuza neŋŋamba obonaawulira atya omanye layini nga zisimbe layini z'abantu kati gybalina wakuyita kati nange nenkubuuza oli otya muli nga Ssaabasajja ekigambo kimuva mu kamwa bw'ati n'agamba ate nga nali sikyetegekedde nga bwe tokyetegekedde sisuubira nakiwulira era akafaananyi bw'okalaba social media gye kali engeri gye natunulamu okanoonyeeko ndi mu bwomesi eriiso lyakanukawo eriiso lyekanga iwekanga nnyo kano nako baaba tekaleka muntu wansi tekamulekera na mirembe nawe olukama lwo sabula tusabule ate owawaze mama iya kwankwa iya kwankwa iya kwankwa mama iya au ebitali mu lujanjabi babibbowa abantu era bano kuna munansonyiwa paka lubirira nze bwe nsanyusa njagala sitya kyakulumya abalala nno mama tujanjawaze eddaali nze sitya bwe mbeera nawe iye tukole na lujanja tusuka we twandikomye aba bampa baba ati janjawaze switi
Seta wembeera nawe. Ababa. Tujanjawaze oba lujanja lusuke. Tukole eggulire eritaliiko kakwakulizo. Obulungi gezesa oluganda lutali luganda ganda. Zino nkozeseza amasaali agatali masaalisali. Bannange ne bw'oba nkwe ku kino kyendi otabuka. Omwana w'abandi atalumwangako ku mbunza. Mama. Tamanyi kukonyika wawa nsekereka bibere bi. Sabula. Suuna abalaga ensinga.